ekitongole kirikuranira obwa bw'abantu kya Uganda Human Rights Commission kigira ngu kyatangira kukora ogwayo batandika n'okucondoza abantu 25 ab'ekibiina kya NUP kiri kugira ngu bakabuzibwaho. Lisiti eno y'abantu 25 ekibiina kya NUP kye baatuwa era tugenda kukola buli kisoboka kyonna okulaba nti buli muntu ali ku lisiti eyo tumunoonyerezaako. Abashobora n'ahiteeka bakwenda okukozesa nga Prevention and Prohibition of Torture Act naye tugenda gikozesa biteki nibija kukikora bata nga ab'amagye nga CMI n'ebitongole ebirala okulaba nti tunoonyereza ku nsonga eno era tugigusa. Ebyo n'ebindi nibizira mu bwire oba konja kwetegura okujaguza ekiro ekyokurana n'obugabo bw'omuntu ekikujaguzibwa biro 10 y'ukwezi kwa 12 bya buri mwaka. Tugenda kubeerayo ne main commemoration egenda okubeera na Kauka Stadium ewa Kiso. Tugenda kubeerayo ne symposium. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon.